ako bwe bamu kubalina okwewozaako kubatubba akalulu. Mukulu bali mwezo engineer asanyusa okulaba nkutte ku ttama neneeraliikirira honorable member of parliament ndaba muganda watasobola nagamba muganda wange amuddiridde wali nti kulika nawe buuza ku bantu tulere mu twewunya bwewunya nali mpagira Nambi n'atuuka okugamba nti twabba akalulu nti kabbiddwa nemwewunya era nkutya abatulaba era nga mutuwuliriza mbalamusiza nnyo mu linnya lya Mukama waffe Yesu era nembeebaza gye gye muzze mukola beebaza okuba nti mugasse ettaffaali mu kuzimba kwa nnyaffe Uganda ate nakakati okuba nti okyalaba nga tugenda okuteesa okwongera ettaffaali kuzimba nnyaffe Uganda weebale nnyo kubeera ku mukutu guno. Njagala okusaasira abo abafunye ebizibu bankubidde kati nga waliwo accident egudde awo Katoogo wanembuya era ekimotoka ekitwala enkokoto ready mix concrete kitomedde omuntu nekimwabya ebyenda bavuga bubi kati bankubidde ntwalira mbadde bankubidde ndyawo natera okutuuka wano naye ttiimu yange njisindise ekole kyebadde ndeese egenda etakkiriza embeera eyo kyannaku nnyo kyannaku ddala nti ekikangabo wekitu kiguddeko nyongera okusaasira abo abalaba bonna abafiiriddwa abantu bamwe abalungi ate n'okuyozaayoza abo abafunye ebirungi. Njagala okwebaza Katonda olw'amasomero gaffe waliwo essomero erimu lina inviting okuva bannaffe abakolera balituzimbira wano Union Vision lye lyasinze mu Nakawa okukola obulungi mu bigezo bya S4 ate mu Nakawa ku bine bya HSC babadde baakuna somero pya naye nebaza Katonda nti likoze bulungi era njagala okukubiriza abazadde nti abaana bano mugezeeko okubatwala ku ssomero kubanga ekyobugagga kyosobola okuwa omwana kwe kusoma. Mbakuutira nze ndi musajja mulema singa mmange yali talidde doodo nze nsome ne wano saandiikiddwa kutuula n'ono mulya bisiika. Amiina. Mukyala wange gwe sigundireka waliyo mukyala maama nkutumidde nnyo manyi nti kakati otulaba otudde ku buliri bwawo olengera kabanda ono si mwangu naye mwetegereze Katonda ab'omukisa ali ku TV eyenkana ekisenge kye bw'agiraba ezo zasigale bakabanda. Mukulu Nalukoola olina ebigambo bitono nnyo olwaleero naye wadde olina ebigambo bitono ebyakulonda kuno ebyavudde mu kulonda kuno wadde bikwata ku ggwe naye ogenda kumala ebbanga etasukka mwaka ng'oli mu parliament ogenda kuddamu n'akalulu in fact n'akalulu wakatandise dda akaddako otakuba mu campaign yakubiri naye kyekusaasirako olabika okooye otambula abuuza ku bantu kati n'abalonzi tukubira amasimu nange nakubye ku simu okusobola okuyita okujja wano waliwo nemukubidde nga tuli one kunjovu nevugidde wano olabika oli bamunoonya naye kyenjagala okumanya akalulu kano gwe mu mutima gwo okalaba otya katambudde katya ate ekirala obweraliikirivu tebuliimu oba tebanna bakulangirira ne mu gazeeti naye ate bano batandise okuyuza emitwe gy'entebe bano bakabanda ne bannaabwe ne bakibirigi tolinamu kutya kwonna kwonna nti waliwo ekinasobola okulemesa okutukiikira ffe abantu bekawempe webale nnyo ssebo okusooka kwa byonna abantu abampeereza messages nnyingi abankubidde amasimu ndi musiimu nnyo gye muli okuva kuno nebweru w'eggwanga lino abamu essimu ezimu zinnemeredde okukwata kati nga bwe tunaaviira wano nja kuba nga nsangako ezikubye nga mpitirivu nga sizizzeemu ne messages bwezitu naye bamikwano mu nsonyiwe nange olumu kinsukkako Katonda yeebale neeyanza nnyo neeyanzeege gye tubadde olyose n'ojjayo mumpeerezatandikira mu kwetonda ekibuuzo kyombuuziza amazima gali nti bingi ku bibaddewo mu kalulu si bwe nabisuubira nali nsuubira nti nteeketeeke bulungi omutwe gwange gubeere mwogi njogere ensonga tukontane
ng'olumu wano mwatuyitako mukabinkana ak'enjawulo tewali wa kisa gyendi naye era nange sebonywedde ng'onjokya ebibuuzo ebyo ebigambo ne wali ozonywedde nyakubyenganga era ng'olowooza bakitobo kinaabeera ate ebigambo byasa obulago netwogera ebigambo bwentu bwe nalowooza naye okuva ku lunaku lwe nagenda okwewandiisa obukaawu bwatandika abasajja abavubuka bajja ati gwe ne balyoka balumbagana nze abanupu mbeetondera bannakibiina bannange nti mukusooka edda nga nkyali mu DP omanyi akalulu kali kagenda okujjanga ne mu DP nga ne mukulu Nobert Mao nze omu ku baabeeranga eyo nga neemulugunyaga ngamba naye bano basajja ne babakuba embooko ng'akalulu ku lunaku lw'okwewandiisa bagadde kubawa buwiiki tutumu lyabwere nga ndowooza nti oba oli awo kobaani okiraba bagadde okuzikiza bannaffe ba Nobert Mao ojjukiranga bwe byali olunaku lw'okwewandiisa omukulu Kyagulanyi omukulu mu by election kuba president ne mu by election era bamukwata n'omutwala ekireeri olwo lwali kale ku raala esembayo we baaliwo embeera nti pulezidenti Museveni yali azze okufeffetta akalulu ate naye ng'alina olukuŋŋana naye wano mu kwesimbawo ku bwa pulezidenti mu kalulu akabbiri 21 olunaku lwa nomination tekyali nnoku yekka omukulu amuliyattojjukira nti yamalako nga kati embeera eyo yali muggula engatto bamujjako engatto engatto ze zaatwalibwa kakati ng'olowooza nti oba oli awo kobaane omuntu ono muwaki amazima gali nti nze sijjangako mu kalulu nga nsuubira nti naasaasirwa okunkolako ebirowoozo byange byali kukuteekateeka ebigambo ebirungi tubyogere nsinge mu lukontana lw'ebigambo bannonde naye okuva lwokukwewandiisa kibooko ate ziri ezawaya kyenjagala okusaba injinia wange gyatereze mu ddoboozi lyo nga taliwulira kimala batusaasireko mbadde nkyaliagala bulungi nnyo engeri gyetambulamu naye ndowooza nteekekaani mu budde buno kabanda weesoose wano kati nga lwaki mweeta amaanyi gonna ku mukulu oli ekyamazima nze omu ndowooza kubaasooka mu by elections ez'omulembe guno ogw'ebibiina ebingi okujjako nzijukirayo Musisi Mutebi Patrick naye taata we yafa ne bagaa nti omwana asikire taata we mu byobufuzi mpaawo Kaaga yali yakamala ate yayingira yene mukadde wange ali mu palamenti era yanyumiza nti omu ku baasooka omuwa ssente naga akwata ku mmane mutabani wange naye nga taata we yali musajja wa DP naye kati mutabani wange kwata ku mmane era Musisi Mutebi takyerabiranga naye nange mpaawo Kaaga nentuuka era by election so by election zirimu ebintu ebyo bwe gye wagendamu nga tugenderedde nti onagigendamu ekigendamu era ndowooza kyali kibwatukira ng'ekyomukulu ono kuba nange bangamba bugambe nti genda olabe abagenda okudda mu kifo kya kitaawo nange nti kyandibadde kirungi nenkwate akamotoka kange katono nengenda mu lukiiko olwa NRM nga balunda ani anaddira mukadde waffe mu kalulu siikuliisa eyo yali agenze okulaba naye naawe jangu oyogeremu naawe niyogeramu nga nti kituufu twogeremu era bwe nayogera ate abantu abaali bawerekedde bannange ne baga nti embwa ezadde enkolya kati ate nenfuuka ow'omutawaana ezadde enjizi embwa enjizi ezaala ki bwezaala enkolya beewuunya beewuunya naye kati bwezaala enjizi ezadde enjizi ginnaayo kakati netugenda mu bululu of course
opposition eyina textbook gwe tewagimanya ssebo ono teyamanya textbook y'opposition kubanga okuva olwo kyaddamu ne kibeerawo awalala obungodya obukodyo okulabisa okkeeza abamawulire mu ttumbi ne bagwa ku nnyumba yo ne baga nti muno mulimu obululu ne biyita ku maleediyo naawe tonnagolokoka nga baga nti babbye obululu ku makya kugamba ebintu ebyo bizze bitambula bwe bityo era ojjukira ne akalulu akaleeta Kyagulanyi gyalimu nnyo babbye obululu biki biki naye nga naffe tulowooza mulimu abinstigatinga kubanga bw'ojja mu kalulu tosuubira osuubira kuwaayo birowoozo bantu nakusanyukira gwe nakubawa birowoozo byo nabutya bwe munaakolagana ogenda mu maaso naye njagamba nti opposition because now it has a trail tukirabye ebugiri tukirabye ekyaddondo east gundi awo south munanga baawo ne mukira tukirabye ekayunga tukirabye Arua so oli bwagambye nti balina obutundu bwe bagamba nti kano tulumirewo omuntu oba tutya tujja kulumirawo omuntu naye nga bakozesa the same method tebyawukana kulangirira nti waliwo abba obululu ensi yonna nesasamala ku makya nga kalulu katandika awo ekyokubiri police station kutabukamu kutabukamu then awo mukubala era nayo kutabula ebyo bibadde consistent tebibadde kawempe naye kati kino ekyakisusizzaamu n'okuwaawaala kuba NRM ngumu nnyo NRM ngumu nnyo okujjawo nga tatambula Uganda nze nina omukisa ntambula Uganda eno nambula ebikolebwa ebisobye ne babimbuulira ne tubiropa gye tubiropa ne tubisolovinga naye NRM ngumu kakati constituency emu ku kibiina ekirina ababaka 305 nga waliwo n'abasayininga ogamba nti najja bwannamunigira naye ntambula ne NRM ndowooza banaatera okutuuka mu babaka 405 tebasobola kukola bintu nga bye nalabye ate ekyamazima akalulu kano tekabaddemu NRM alwana wadde okukubibwa oba okukuba naye twagala okumanya ab'amagye bano n'abasirikale bonna babadde balwana n'ani ab'amawulire tubasaasira nnyo naye tumufulageyo akafaananyi ani yabadde alwana n'ab'amagye babadde tebalwana bokka sirabanko mpozi nakiraba ku luno evidence bwene ejja nga bigenze ne mu Burundi nti ab'amagye olwatuuse ne batandika okulwanagana bokka balwanye nani akafaananyi teriyo kalaga nti ono alwana n'ono naye tulaba abantu ab'amagye nga balina kye bakuba kyavudde ku ki kyekibatanguula owabukedde yalimu okukyusa kamera bw'ati enseno alabe ani alwana n'abamagye alaba abasirikale bakuba baani ati ngamba kamera eno eri ku 180 kwokka bweti lwaki tetuukako ku 360 erina bwetalaba awo waliwo ki waliwo ndagaano ki ekintu ekyo kirina okubuuzibwa kitwala mu kooti kubanga newankubadde NRM yawanguddwa newankubadde ewangudde wabadde wasaanawo ebibuuzo ate ebiyinza okujja mu kooti nti bwe kiba nga birumika NRM ng'ekibiina bikirumike ebitereeze kuba ekifaananyi ekigazi gye tulaga wagazi n'ekyokubiri Uganda eno ezimbiddwa tafaali ku tafaali from 86 tuyise mu 2000 bwe bali baga nti ensi egenda kusirika tuzze mu 10 tuyise awo wonna nga tujja tutereeza matafaali tulondedde mu buddugavu tulondedde mu butangaala
tuvudde mu busenge tujjewo kateni tubalirawo kiki kuba tuzimbye NRM is credited okuzimba eggwanga n'ebyobululu ebitereeza kyabadde kitya nti omuyaga mu kakopo gutusuule netuse ku kitwatuuseeko kiki ekyo so twagala okumanya Nalukoola tewerayikirira betubaga ffe bakyamu nga mukama waffe bwe yagambye ekooti zaawule zigambe nti wano na wano na wano na wano mutereezeewo nakokubiri nkiwulira nnyo abantu bakyogera amagye gakola ki mu bululu amagye gakola ki mu bululu bwe tuba mu biduula wano mpozi bukedde tutegeka embutu y'embuutikizi juzi tubadde twakava erugogo naye nga abantu bagamba mujje bubungi ne security eggulugulu oba twagala security mu biduula twagala security mu ndongo twagala security mu byalo byaffe nga twebase naye kano akalulu akabeeramu embiranyi nga ne constitution obuyinza obwo ebwa electoral commission ekuŋŋaanye abo ebyokwerinda bagiyambeko lwaki tugiprofilinga lwaki tubateekako olukongoolo ng'ate bazze mu kalulu ng'ate bagidde mu mateeka era n'embiranyi neetandika nga opposition eringanga erwana ne security eveewo bakole ki so nze ndowooza ate kyomukisa mulungi saabaddewo kugamba nina omukisa okubuuza ebibuuzo kikye mwabaddeko kubaane ki oba si kubaane kyabadde kiki so nze ndowooza nti going forward ng'eggwanga si ffe twandibadde abamu okwetabangulira eggwanga oba opposition oba infact omusirikale yandibadde mutabani waffe mwana waffe kuba akuuma ffe ffenna Nabukoola wano waali nga tumuyozaayoza wali ebweru ayise ku security naye tiyeekanze era bamubuuza ogwani olaga nti ngenda mu kabbinkano kati era nawano omutima gumuteredde nti ne bwe naava wano wadde ndi mugole ndiko abantu babiri basatu abamperekera tujja kutuuka ki bulungi awaka so nze ndowooza security is good for us all era tewandibaddewo ffe kugamba nti tulino abalabi naye nga ate abalabi baffe be basirikale abatukuuma so nze ndowooza tunayongerako naye ndowooza nti ebibuuzo mbibuuzizza banaye banaabiddamu Haji Luwalira oliwo Essugu ya Buyikwe agamba nti okulonda kw'okuddamu akalulu tulonda tumanyi nti ani president aba waali era nga tumumanyi kati okulonda okwo atakkiriziganya naye tuba tulonze kusanyukamu olwo kwekemula tusanyukemu omukulembeze ye waali tetugera mulonda tusanyuke eno naye so si kufunamu okwolubeerera Haji Luwalira bwagambye asizidde Essugu kandi ndabe nno Kalumba Alfu Sulaiman Salongo wekireka agambye atwagala nnyo Goldi Wekawempe munkwateko mu ngalo era mwagala nnyo nja mukwateko mu ngalo nga tumaliriza programu kuba andi wala Goldi Wekawempe bwayogerako ye Nalukoola Nalukoola message eziri wana anaddamu obadde okyayongereza ku kyobadde oyogera kyewasuubira si kyewasanze mu kalulu nga katuusa okukolowako kwennyini ani yalisuubidde nti Nalukoola ono asobola okulumbibwa abalina okulumba bannalukalala abatujju ekitongole ekyajjaati neewuunya nnyo okuwulira nga Prime Minister mukyala Nabbanja ng'agamba nti abo abajjaati bannalukoola buli kitongole ky'ebyokwerinda ne kiba nga kibeegaana ayogedde n'agamba nti kamera zaali zitunula wakubwa nti abo bannalukoola abo bajjaati abo ebitongole bibeegaana
prime minister tanakyogera yali wano n'asansabula nayindaba naye teyagamba nti abajja ati bannalukola ate kati bwe mumala yayogera ku bantu babiri wano owekitiibwa Namugga n'owekitiibwa Nemuwanga Kivuuwa abo yaboogerako kukubba kalulu kati anti nkomawo kati era enkomerero ya byonna lipooti n'egamba eya mwami Todongo nti abo abaakubye abantu mu Kawempe North babadde ba NUP naye nga ddala ani ate alabye ebyo ebyerambise mwagala okwagana nga ne witness first witness mwe mwali mutuze naye wa ekyo teyakyogera yakyogera nga n'onu waali bannalukoola programu endala nga tulina onu kakati tuyinza okubeera wano abalabi kuba eno saaliwo nalinda ababulabi ngamba eri gye twaliko naye nze kati ndi wano yagambye ya wano actually eri gyoyogerako nze nakyogera si nze nakyogera si yakyogera oyagala nkijjeyo nkiweggwe ekimpe Honorable Kabanda yagamba bannalukoola bakolera nalukoola tokiwamu bataliwo wano kwewozaako naye enkomerero ya byonna NRM negamba nti abaakuba embooko abaakuba abantu emiggo baali bakolera nalukoola baali bakolera NUP kakati labayo kanzinge lumu nkugambe nekyoyogedde bw'osoma akawaayiro ak'212 akassemateeka kagamba nti poliisi eno bw'enaabanga ekola emirimu gyayo ng'ezitoowereddwa poliisi bw'enaazitoowererwanga enaayitanga ab'ebitongole ebirala ebyokwerinda ne bagiyambako twabadde ne by election e Kawempe ye electoral commission bw'eba ekoowoola ab'ebyokwerinda teyita ba UPDF teyita ba JAT eyita ba poliisi onfunyawo poliisi wuliriza mu Uganda yonna yabadde erina by election age era yaleese ba police constables bwe baba bagiweddeko abapoliisi abagiyamba ne mu elections eziri jene namba ez'eggwanga etandika n'aba Uganda prisons tereeta b'amagye aba ozikiriza mu information agikiriza ye amin mu musango gwa age limit mu palamenti ey'10 gwali Mbali nze omu ku baaguwoza thank you so much bayita DPC eyali owa palamenti ne bayita neyali KMP kati director of operations bamuyita Mwesigwa ne bamubuuza wajja otya okubanga gwe wajja commanding operations ku parliament n'agamba DPC wa parliament ye yasaba reinforcement ne tumuwa twalaba embeera etulemeredde netuse ku nyooge ne tusaba UPDF nesindika SFC special forces command era yali ekulemberwa Doni n'abaasa era bwoba waliyo buli omu bamuyitanga mu kaguli gwe wajja otya wajja otya ekibuuzo kyenjagala kankugire obuuzani kati njagala ku supplement ga muganda wa sokoleke tulaba olutalo nga lutandika e Kawempe ani alwana nani oli kyabuuzizani alwana nani nga mwalimu aba UPDF abagamba bantu mugenda naye abantu nga beesibye omukokolo era poliisi nebeegaana ng'erina obuvunaanyizibwa okukuuma abantu n'ebintu byabwe lwaki teyabakwata ono kyaliko kirala lwaki teyabakwata obuze katona ali ku kirala nidde kaŋŋende ntambule n'ensonga eno ngigguse kuba waliwo wano okutabiikiriza oli aleeta eby'omu paalamenti nga tuli ku by'okulonda oba onfuna omanyi lwaki ndeesa eby'omu paalamenti olaba basaba reinforcement ku kafo akatono bwe kati akazimbe ate olwo constituency erimu abantu emitwalo ameka kyenjagala abantu nabo nabatulaba bagobeere bulungi
bwe tunyumya ebyali mu kulonda olutabaalo lwali mu kulonda tetusobola kumala puroguramu eno ono bamukuba omuggo oli namukuba ekikonde ono adduka nagenda eno ono ayuza obupapula tetusobola kuyigamu ki ekinatuyamba okugenda mu awo wembadde nzija wennyini nkugambe nti nno ab'amagye okwereeta ne beeyita beeyita okumanya beeyita ekiseera kyatuuka nga n'abapoliisi bakubwa embooko bwe bagamba nti bano bakifeesi temuyingira wano kati ng'ewambogo akalenzi akato myaka 16 kayingira n'ekibinja ekikagoberera kantereze IGP wa Uganda yabadde mu kakiiko aka Defense and Internal Affairs n'agamba nti abo abajja aba UPDF ye yabasaba okujja so tebeeyita mukama kati wuliriza kati teebereza mu polling station omanye ekyokulwanyisa ekinene ekisuubirwawo batuuni kwoyo abasiimuusa empisa naye mamba esuubirwa okukuuma ensalo zaffe ng'owulidde nti waliwo omutawaana kubanga ngeza bugeza si kituufu nti ensi bweti erumba ddala ddala ne ziyingira mu polling station mamba tezaalize mu polling station kuzikuba anti ono gweoyagala byakuyiga ate bano abantankuula bo baagala lugero olugero luli bwe ruti bali bamaze okulaba nti nalukoola wano atuwujjiza akalulu kobbo nti bwakiri tukifiirwe waakiri obululu babwonoone tuleete egganga y'abakifeesi nga bakutte ebijambiya bimacete basaanyeewo ebintu babirinnyirire naye ng'akuuma ate ye mukwata mundu ow'amagye ng'omupoliisi bw'agamba nti waaca ate bamulyambooko katwebuuza oleeta otya ebimundu ebyo ebikuba ewala ebizisa byalo mu kulonda mu polling station awali abantu abalindirira okubala akalulu ekyo tekyalize omukazi omu yatulika n'akaaba ng'alaba mamba ziyingira kyekyali tekisaanidde ekirala lwaki okuba bannamawulire amaaso n'amatu g'abantu balabe biki ebigenda maaso mu nkola ya demokrasiya gw'omukwata mundu okuba otya bannamawulire abalaga ebigenda mu maaso katali kabbe bw'oba oli amagumba osuula mu mulyango ima ugambye nti ebyo byonna ebyagwawo mukulu nalukoola tubitya guma bugumi ebyokubba obululu nabyo bimanyi bajja kusigala nga babubba olina kulwana kulaba nti tebakola tibabba ku bungi nga bwe babba ku bungi era twagoberera nkola ya Amini yawa amagezi ttiimu yaffe ey'abakubi b'ebikonde nti gwe genda omukube knockout bw'abanga gw'olwana naye bw'abanga mutabani w'alifali tulabe banaamusitula wansi bamuwanike okyobuuza wekitibwa Nalukoola njagala agere bitono naye tajja kwogera bitono naye bikini tajja kwogera bitono badde mbuuza nti olutalo bwe tulaba mu social media ani yali alwana naani tulabye mu bifaananyi abasirikale nga bakuba abantu babulijjo mainly twalaba ba foot soldier n'olunaku olwasembayo ntandise okulaba woolaga olaga nti ffe bwetukuba ebifaananyi ebifaananyi byatubireka netulaga ebifaananyi bino ng'omujaasi yakuba kati kyotugambe omujaasi yakuba kyobuuza nti onabuuza ki ekimuviiriddeko eyo kamera yonna eraga ekimuviiriddeko kuba argument jakuba nti eyo ekifaananyi ekiraga nti omujaasi ono ayina ekimubagudde nekimuleetera okureactinga nga bw'areactinze kuba kati ennaku zino omuntu akugamba nti wakiri nsanga omusirikale abapoliisi abo batukwata jeeka ekiro naye nga tusanga musirikale nga yeekumyemu ogutaaka kati kiki ekyali mu kalulu waliwo muno gwe nabuuza Katana tikiki ekitabula abantu bamendaka nti bali over enthusiastic nti abawagizi bammwe bali kugamba nga bono gamba nti
bugumu balimu ebbugumu lingi nemugamba nti siwa nalukala lukugamba isn't it activism enyingi enye yetebalira niga ati kanumba ono w'emmundu malabe kyakola kati bw'abaako kyakola then kamera zimukwate Honorable Sebunya webale nnyo okuva ku makya walingawo abasajja abatambuliranga mu mmotoka ezitaliiko number plates ekyo tukyewale nga balina emmundu nga batambulira mu zidroni ezirina enzirugaze nga tolaba munda bajjanga ne batoolawo abantu baffe abazze okukuuma akalulu ne babayisaako ow'embuya bangi ku bo mu mbeera eyo kakati bo bazuula nti tebalinaawo kalulu ŋŋamba aba NRM sibwabuuzizza bazudde tebalina ki kalulu balamu yali Wambogo yawangalirawo nnyo ne zimmamba n'ogutiimu ennaku zino bagiyita eggaali bw'oba tomanyi genda obuuza otegeere eggaali baba bavubuka gakawuula nga gakulumbye muganda wange kati eggaali eyo ng'obugumiikiriza bubawedde bagamba nalukola wane Wambogo tuwedde balumba eggaali kiba ki eggaali gavubuka agavubuka kati pulezidenti wa mulwaliro abadde abagamba mugende muzimbe eggaali ez'abavubuka gakawuula eggaali eyo anti nkubuulira eggaali y'agavubuka gakawuula mpuliriza yeyajja omukuba abagambye leero mu press conference anti yakugamba bw'ati muzimbe eggaali esobola okwekuuma kubanga agavubuka gakawuula agabbalamu gagenda balumba era yagambye bw'ati ebo abasobola okukola ki nammwe babakuume kuba yembeera eyabadde nti bali baleese eggaali nammwe mubeere n'obukuumi kati mmaliriza bwe nti ono kyabuuzizza aggaali ya balamu ey'abavubuka bakawuula eyingira wa mu polling station abapoliisi abalina okukuuma abapolice constables bataatira temuyingira wano babakuba n'abantu ba bulijjo bagamba ekyo ekikolwa kibi babakuba naye jjukira abantu bakuba abantu ba bulijjo bataatira nti temuyingira agavubuka nga gayingira ab'amagye bakuba si kukoma ku bantu ba bulijjo abawakana nti temukyankalanya kulonda kwaffe wabula n'abapoliisi abaali bataatira embeera eyo jjukira olwo mwakubye dda abannamawulire okimanyi ekyo bino by'obuuza lwaki kamera yali teraba wonna abaali badde balaba wonna be mwasooka okukuba kamera nezikendeera era ne batuuka n'okugamba ebitongole by'abannamawulire bigamba abantu baffe tukozeeyo eggaali ono gyayogerako omukulembeze wange ajogerakwansonga mwaleese eggaali neekola akavuyo naffe tukole eggaali ezaffe nga ezagavubuka gakawuula tulina okukola eyaffe nga eyaffe si yagakawuula wabula yegenda okutangira mukulu wana awandise meseji wano nagamba ekigambo ky'eggaali kikinakomya Uganda si watono buli muntu yenna asalawo kubako kyatuseko aba n'eggaali atuse n'okugamba naffe abamawulire tulese okutambula n'eggaali onakwatako ebitabo akwatako ebikyakugulayo emmotoka nedda ssebo ffe tunabikola naye abakola eggaali bo weebali katengere mukulu Kabanda nyina byenjize mu byageddeko agambye bitasaana agambye nti okuleeta abasirikale ne bakeera ku polling stations abalina n'ebyokulwanyisa ebyamaanyi ennyo kiina okukoma kuva mu bya wano kati ayogereko n'okwongerako ekiggaali takyogeddeko bulungi kuba ekiggaali agamba nti erina obuzibu bayita eggaali y'abavubuka aye naawe n'ogamba bakolera eggaali okwekuuma kubanga ono alina okukuuma aganye atazze nga adifendinga buli mwakole milisia ate kati ogenda kola okyokubanga omulamba yeberezaamu ddala ddala minisita omulamba n'aleeta abavubuka bakawuula ng'ali ne ba RDC akalutukono akulu Kabanda njagala eddowooza y'oku byakalu byetuyiga mu kalulu kano akabadde ekawempe akavuddemu kubanga all the same byonna byakoleddwa naye era yawangudde ate yawangudde si wa NRM wa NUP ye yawangudde byonna mu mundu zonna mu kulwana kwonna mu maanyi gonna era yawangudde kikyo tuyiga mu kalulu kano ekinatuyamba okutambuza obululu bwonna obujja mu maaso obusukka 10 njagala kuyozayoza bannaffe banna Democratic Party
nti abaffe nalukoola gwe mwasindika muno obi waabwe tanaba nakugumyayo mbooge nyina kutereeza bintu bituubibwa wadde mukotipata yabadde mukalwako ye Kasacca kati anyola agamba nti obi oteekamu akanyama amujjukiza mbulire naffe gwe mwasindika mwene UP yagenze ekifo ekyo nakyo nakisikayo twagala okubayozaayoza olw'enteekateeka eyo waliwo ebintu ebimu byesitegeera ng'omuntu nze naye kyenjala okusooka okutereeza kyekya minisita Baram buli lwe tubeera mu bululu obw'enjawulo buli kibiina kidiployinga abantu ab'enjawulo nga n'abakulu bano bwe badiployinga onero bali mwezo ng'amanaginga station esukka mwemu yes yali muluka mulamba ba MPs bannamugga Solo Kayemba baali balina ze bamanaginga as well as the National Resistance Movement naye yalinamu ababaka naye yalinoonya ababaka ba parliament ne ba ministers abamu okugenda mu kalulu ako okumaninga abakumaninga kiki mu Luganda kulemberamu not mani kwegamba okulabirira awalonderwa era Balamu ekyamubeezanga wali mbamba kutya gaali z'abano kuba basooka mulumba ku makya he confronted one of them namubuuza nti gwe lwaki olina voter allocation slips 15 zitwalawa. Later we found out nti bano baguliriranga abalonzi ne babajjako voter allocation slips ezo bagenda ogikuddiza ng'olina kulonda nga balaba so kati ne bamutandika omusaasanya ku social media naye mu kwetaasa ng'alina kuyimirira waliki awali security n'awali mamba kubanga gwe weebuuze Honorable Kasule akubuuza ekibuuzo mwenna temukizzeemu gavumenti eyagala okubba akalulu eyazze ng'eri determined okubba Honorable Nalukoole ng'erina security yonna gyati ng'erina UPDF police n'ebiki ne prisons lwaki kwolwo olunaku teyakwata wadde agent wa Honorable Nalukoole eyali alwereddwa ebbaluwa ey'okugenda okumukuumira akaki agenda okusayininga lwaki ekizibu kyali kuba amawulire what was the cause be baali bamukuumira akalulu lutalo kiki kyavaako ekyo twataaga tukimanye lwaki tebakwata ye lwaki tebakwata beagents be because agenti w'omuntu bw'omukwata nga ddala gwe wadde ebbaluwa gwera tomanyi bwe babba kalulu mwami Seru ate singa nakabba singa nafuuka emu kubanga eyakubba ye yafuuka olinga kyogamba olinga aga nti eyakubba ye yakola ki ye yafuuka kuba Honorable Nalukoole yafuusa okitegeera naye kati bano abagenda okukwata wenzijira oba abanonyeewo ki no wenzijira nti nga muntu anaakubba akalulu asobola okukwata agenti wo n'afuna declaration form eri emputi n'amugamba sayininga kuno declaration form ze mwali mwesibyeko n'ogireeta wali nga ddala ye agenti wo gwe wadde ebbaluwa era nga n'okusayininga yakoze eki tebakikola ba security kubanga tekyali kigendererwa kya gavumenti kugenda kawempe kubba kaki kalulu wabula ekigendererwa kya gavumenti kwe kukuuma bannaalumanya ne bassaalumanya waliwo abaagala okwetaba mu kalulu waliwo n'abatayagala kakola ki ketabamu UPDF wetwogerera nga gavumenti ya Uganda yasabiddwa obuyambi okuva e South Sudan eri mu Upper Nile waliwo olutalo lunyooka UPDF
yasaze negenda nelwaleero badiployinza abalala gwosuubira otya UPDF okuva wano egende etaase ab'e South Sudan ebakuume n'ebyabwe naye nga teyinza kumanya kusobolawo kufunawo bantu batono kujja kukuma bannakawempe ate abaaya bagisasula omusolo bannaalumanya ne basaalumanya mu 2020 twakuba omwana namuwadde bu videos bwange ayinza obutabuzanya ayinza obutafuna mukisa mu 2020 baleeta guidelines of Electoral Commission nti okulonda buli muntu yenna tugenda kugendamu naye gwanoonya akalulu tokkirizibwenga kuba lukuŋŋaana lusukka abantu 10 bimeka 2 mu covid time era ono abadde abuuza ekyakwasa Amuriat ne Bobi Wine. That was the reason kubanga baali bategese procession candidate Museveni eyali owenarem ye lwamala okwewandiisa nadda eka ono bwe yamala okwewandiisa n'ayagala akole procession mu kibuga n'agaana okugoberera ebiki ebiragiro gwe moderator waffe wano bw'ogamba nti onasirike ng'akola atya bw'ogamba nti nze njogere nga njogera kati gwogenza okwetaba mu geemu kyokka n'ebiragiro byennyini tobikoze eki tobigoberedde. How do they handle you okutuusa lwe yalemerako n'agenda eruuka poliisi gye yamuyimiriza nemugamba nti no munange oli mu kumenya biragiro ate gwe bewakkiriza okugoberera ne bamukwata. Bwe bamukwata ekyali mu kibuga Kampala saagala kiggamba naye nga naawe kennyini olabika okimanyi mu kibuga Kampala wano omuntu eyali ayambala t-shirt y'NRM oba eya yero ne bwe baagasi y'NRM abakyala babakuba emiggo abakyala abakaluliki abali bambadde yero gomesi yes emiggo gyanyo abakyala poliisi gy'oli mu kwogerako yalemererwa okuhandolinga obujagalalo wano nga waliwo n'omukyalo wa poliisi wano ku William Street bamukwata ne bamukuba ennyondo abavubuka abafe aba NUP okutuusa president lwe yadiployinga UPDF ne SFC. Nze nagenda okutuuka emubendeko olwo olunaku lwali lutalo nafulumya sente zesirabangako eggaali ono zayogerako ng'olina kugulira ngulwirire okwikkiriza okuyitawo bw'oyita ogende naawe kati bw'olabanga akavuyo ke tutambuddemu omukulu avuddeyo n'alambula parade n'alambula parade y'ab'ebimyufu anti baali beetegekera kino gwe tulowooza nti parade eyo bagikola tebayimanyi kye bagendako baali bali mu kwetegekera kawempe kati eggaali ono y'ebivubuka bikawuula baabizimbira kavule era kyova olaba Nyanzi bwe bamukwata avaayo agamba nti nze baŋŋambye ne gwe nga bw'oli waffe tubuulire yabyogera ku TV nagamba nti nze nga bwe ndi wammwe kambabuulire ekiriwo akalulu kaalimu eggaali nga nteeketeeke kubanga ab'ebimyufu olaba leka mpulire ono nga tannaba kujja olunaku lwennyini lwoli mu kwogerako ngulwe walaba jjaati gwe tolowooza nti ebitongole wano ebikuumaddembe tebirina intelligence tewabalaba nga barespondinga kuba ebimyufu golooza ab'ebimyufu be baavaayo nga counter force okujja mu bajjaati jaati already yali emaze okupiikinga intelligence ku nomination bikiba ne bebagenda okukola ki samanya kyabadde agamba bane balwananga nabo kyova olaba omwana ono ow'ekimyufu ono eggaali kawuula ye teyatunuuliranga eno waya solido ye yabuukanga atunulira mundu yayabuuka solido naye muddemu nga makulu kavumanyi agambye nti omuntu ajja ku TV nga bukedde mu pulogulamu ennene nga akabinkano ng'azze kuwuliriza NRM asaana budaali kuba abantu abatalina nsonyi mu maaso g'abantu gyavudde ofune mangu omudaali ne Kabanda afune mangu omudaali makolo Kavuma yabatumidde kakati
naye yakyuka ddi bulijjo gyabeera. Makolo Kavuma ajja tubuulira hijja engeri gye yagikolamu oba teyava mu gavumenti ajja tubuulira oba teyava wa Jennifer Musisi. Jennifer Musisi yali akolawo kakati kubanga gwe bwogenda n'okola hijja ku ssente za gavumenti naawe tukutya tuba tugenda kukutiira ddala nga Makolo Kavuma n'okkiriza naye n'okkiriza ya gavumenti nze nga nagenda okuwa ssente n'ogaana n'ogamba haramu twali tuvaalo nogamba kankwe ku mafuta nogamba ezaali n'aremu haramu muzimbe muzinkubireko emikko bwe sente bw'ozimpanga mutima mulungi nti sente zino za mutima mulungi kati nange wazigaana omanyi nti mutima mulungi oba mubi kitegereka ewamwe tosiibulula abasiraamu naye kankubuulire tebamanyi nga haramu kakati ziri yandiziganye za Musisi nezamuwa hijja naawo nga mmaliriza omuvubuka ono kawuula gwolaba nabo batendeke kubanga mukulembeze wa bano Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero avuddemu eggambo agambye nti kale mwembasaasira nembabateera temumanyi kyemba mbateeredde wuuno abaddewo ku press conference ffe n'asaasira n'abasirikale n'abajaasi n'agamba nkomako bakomi nembabateera n'obwo obuuma bwe mwesiga obwo nembabateera gyobadde mulina eggaali kubanga ye akyogedde akyogedde kuba kati oli mufumujja nolwekyo alekati kunfe ebyabyefe tulina amaanyi g'abantu okolaba yefe people power era amaanyi g'abantu ago ge gasobodde okweŋŋanga jati ne bannaabwe abasibye omukookolo ne babagamba temujja kukyankalanya kalulu kaffe wano gwe twalonze ye nalubwe mwakyankalanyiza nze nalabako ka vidiyo wano omusajja yali ali mu zzu ne wabeera bino bizaakayo kati bwe yaseerera emmundu n'egwa kizaakayo ne kigikwata kyatuusiza kuli kwennyini ku trigger ne kikuba amasasi ne babuuna emiwabo kakati bano abasajja baabana bakamyufu abamu baava na Iraq abamu baava Iraq nze nali nnina omubaka Sewungu twali ku TV nga n'emmundu buli gye bakutaagimanyi amanyi n'ebbeeyi yaayo agambye bagitunda Russia mu factory bweti anti omuntu agimanyi bw'agikwata omuwulira omuntu kakati olaba gwali wano bwe mba naakwaŋŋanga nkukwase constitution bwe nti baka takwatikako tomusobola omuwa akatabo ke bakya constitution agamba weebale nnyo emmundu yange ogimpadde mumuwa bayibuli agamba kati ate bino tukole tutya muganda wange webale mukulu kabanda webale nolwekyo njagala kukubuulira nti zino eggaali omukulu zabadde atugamba okuzimba tetukkiriza ggwanga lyaffe kubanga Haiti bano bajjaati barespondinga ku bakulu ababa baleese violence ng'owa 2 okwambula abantu okubakuba emiggo singa tunaakola akalulu kaffe ne kabeera peaceful gwe wali tomanyi anti gwe wali tomanyi era bambi gwe tolowooza kati nkubuulire mwami Seruga oli wano okubiriza naye omanyi ebiri mu production asibimanyi kati yoono ye baamugamba bugambi baba yali mugole yalaba bitono teyamanya nakumanya gwomanyi lwaki bakwata kandi tebali mwezi abe muwesi anamusiza nampa n'ebitendo byange byonna ebaffe Mityana naye agambe ŋŋambira mukulu Sebunya nti kyeyalaba mu kamera kyekyaliwo kamera zikyalaba era kyekyaliwo kikwaba akoma
Indeed, I followed and observed the by-election in Kawempe North, but what could be the reason why NRM flag bearer lost the election is because of chaos, brutalities, and violence. Erinnya tulimpadde bulungi linoonya ntadde oluzungu okay nkwebaziza mukulu bali mwezi ojja Sserugabe bali kuweereza naye mbuuliza aba NRM abo mulya ki ebintu byemwogerawo tubitegeera byemwogerako nga muleka mwabiteekateeka bulungi mwami Sseruga obululu obumu bwafudde mu butuufu nga kyavudde ku kutya omuntu agenda atya mu bbaafu okulonda n'atabeerako nakyateeka kalulu n'akwonoona Sewaya Richard ali bwayisa mukulu bali mwezo sebo nasabisa okulaba kubanga nakulabye nakalulu akasinga obutono wakavuddemu ku nteekateeka z'olina nzimanyi ogenda mu kanene ka district namba ogenda kuba lodi meya njogedde kakati obiwulidde ebyo kati olaba wana babadde awatono ne Kawempe kifo kinene nekitono nnyo ku lubo ggwanga lyonna ku ggwanga ddene bwebanga bibadde bwe bityo kyekiratekebwatekebwa okutereza akalulu akanasukkaawo ate bekatwakaludi meya okalamba akakibuga kiramba kikyo wona tamanoga nti akyo nakiraba ekyo kisa kikola kino kikyoyize mu kalulu kano olina pulaani ki eri ffe bannakampala number 1 edolabo watwisa number 1 ono mukola propaganda yakyasinga okitegera bulungi ojja kuba naye kyoyize mu kalulu ojja kuba naye mu budde akuyambe mu propaganda ye propagandist w'amaanyi naye ndowooza owulira naye leero sigenda byo kakati njagala okutegeeza abatuuliriza nti kituwa ekyokuyiga bino byaliwo mu 8 era pulezidenti aluddeko ennyo tayimu etuuka neyeetooloolwa abantu nga bo bamubuulira birungi byereere ono alina bwayogedde akoneza bwogenda byali mu 8 mukulembeze ali amazeeko emyaka nga nedda kyeŋŋamba ebyaliwo obubbi bw'akalulu obw'emmundu obutabanguko mu kalulu effugabbi byaliwo naye nga waliwo abasajja bamalyamungu twalina kitaffe bamuyitanga Kabira nga talina kibi kyasobola kugamba pulezidenti Amini oba pulezidenti Obote bawugiriranga bujirizi kati njagala okutegeeza nti wetwogerera bano regisita yaabwe erimu abantu 20,000 NRM eya Uganda ey'abantu mu Kawempe Mukawempe north emitwalo 2 gisuka n'egya bonna nakiwulidde bakidisikasinga oba enyini yabadde ku TV nga regisita ya NRM erina abantu 2 bogattamu emiruka n'ebyalo naye ng'electoral commission erina 19 otegera bulungi nnyo wabula oyagala kutereza ntereza NRM yawandiika abalonzi baayo mu regisita yaayo nejja nezijjayo ezireete ku kitebe eddemu ezzeeyo registers ku byalo tetunnaba kuzzaayo regisita yonna so si 20,000 nga mwalina abameka tetumanyi fe tuli ku regisita eya electoral commission kakati pulezidenti Museveni yategeezeddwa nti tulina abalonzi 20,000 era n'ategeezebwa nti sente za PDM twazikwata ne tuziwa abalonzi bonna mu Kawempe north era akalulu kogenda okufuna ssebo kanene nnyo tebasobola kutusobola yeki bebano abasajja ba NRM regisita gyebalagambye tunabagambye kyekyaliwo era kyogedde yadewo NRM ontegera bulungi nnyo ekyokubiri
PDM ebagyogeddeko ne mu campaign ebadde egenda mu maaso abantu bwe twadde PDM bayizo tumakalulu no bazze bamanyi nti ngwagasseeko n'okubba akalulu ekyo kigenda bayamba okuwangula nakutegeeza luli nti bagezaako okulaba nti bawa muzeeyi offer muzeeyi Kigongo yasaba nti naye nze ndifuniramu wa gavumenti eno muyambe tokwata ku mutwe byewunyisa ono muyambe muwala wange nange ayitemu nange mbeeko kyenkola ki kyenfunamu era kwabadde kufana kuwona ono tabanga wenaale mugamanyi bingi ebiri mu kisenge oba kyekituganya okuleeta kandidati wenaale kubwa mmeeya okulaba nti muwala wa mwami Kigongo yesimbawo era agenda mu maaso kakati bakama bange njagala okubabuulira nti kakalulu bakabba nesikubba kwonna naye ono yerabiddemu invents engeri gye zaatambulamu yatandikidde mu kwewandiisa neyerabira nti ne ssente ezaali ez'okwewandiisa bazibba ezoono kubanga pate yaffe yali egenda muwa ssente ne bajja ne bamenya zabbira mu kifo balumba headquarters ekavule abasirikale awo invents zatandikira sente za kibiina bazibba otegera bulungi nnyo ne bajja nga tebalina search warrant ne bayivictinga abantu mwatu abatalina search warrants bangi kuba nyina be nalaba baba ali mu lead of opposition nga alina waagenda mu nyumba z'abantu waliwo be nalaba nga yakonkona bamugulira bamuddusa amala okutuuka muli agwa mu ddiiru y'abali bagamba nti atuguddemu otegera bulungi nnyo bakokinga mugenyi ate babagoba batya busiufu wabise ennaku era newunya nnyo goba omugenyi nolabira ddala obubbi nejjukira nali wano omukyala n'agezaako okututegeeza nti Muwanga Kivumbi nani nenamugga bategeso babbye edda obulungi era batikinze bnrm otegera bulungi nnyo bategese okubba akalulu bategeza okaleeta okuswaza kumbe yali akutegeezako kye bali bagenda okukola era tewaliwo nsonga lwaki bano baddukira ku poliisi ne batekayo keesi yaabwe kwekyo ekyali kigenda mu maaso otegera bulungi ekyo ekyali kigenda mu maaso tebasobola poliisi teyasobola kubawuliriza njagala okubuulira buli polling station yonna yabaddemu emundu otegera bulungi nnyo naddala polling center yonna nga yetooleddwa magi ekyo kyakanze nnyo abantu obutajja kulonda newewuunya nti Ssegirinya bamulonda abantu abalonda Ssegirinya yekka 40,000 n'okusonga abalondi wa NRM bali 6 otegera bulungi abalonda eyaddako eyali owa Nuupu independent bali 709 otegera bulungi bwekiva kuki ogamba nti mwadze mubani mugenda kuwangula kiki ekibakunda bawanguzi nalabye kyesirabanga nendaba ba RDCs nga buli polling station kuliko RDC naye waliwo omu gwe bayita Kambugu njagala omwogerako nomuprofiling Kambugu otegera bulungi Kambugu yakanzikanzi nakutuka nokwaleka mwogereko buuza commissioner to station leka mwogereko kubanga Kambugu talina kyosobola kunkola era nakakkanye
nga njagala kukola mirembe tulonde bulungi leka kubuulira naye kambugu nkubuulira tolina kambugu kyatukoze kati natukana okukwata gundi amatayi komishona agamba komishona kambugu nga yesire masiki kambugu yafuuse kambugu kambugu oli rdc yafuuse lekamulange leka bakikomye nalabako kitaffe bamuyitaga kabira otegera bamusiba ku tractor amiri ku jipu ne bamukulula ekibuga kyonna eyo efujjalireke yatuusa ogamba gundi owekitira mukama wange eddoboozi otusiza kyembuuza eri kintawanya ebyakwogerwa byonna biraze obuzibu obwabaddeekawo nembuuza nze tukoze tutya naye abalala wadde tebabuuziza babala batulaba kati nga mumaze okubeerawo bwe butyo ate era nemusigala nga muwangudde mwawangudde mutya kakati bukakamu bwaffe bwe bwaleese okuwangula nga bwe muli bakakamu number 1 buli polling station bataddeko rdc nga gwojja n'ekifuba gwe nze nganzi otegera bulungi nnyo n'owaganya n'ekifuba baade bakuba enduulu ono alesa akavuyo wano alesa akavuyo bakyankalanye babenye kuba baade bategedde tumaze okubawangula ekyo kyabaddewo mu kulumba rdc omukyalo oyo osiya mukakanyeko nabugamba kakkana onaleba obani mwezi ayingiddewo wa mirembe kubanga bagalidde buli omu twamusomye otegera bulungi nnyo kubanga bagalidde buli omu ebweru tebakkiriza abantu kujja kulaba kubala kalulu geti bagikati kubateeteko wamagi bali basatu bali ku geti no entering wenazze nategedde nibagenda kupira wakalulu nenyingira nibaga ndi nembalaga taaga yange balondedde munda kusomero kulumba waliwo polling station satu otegera mu natandikawo okuggana olesi wano kucankalala ng'alina bakanyama naye bakanyama ngamba manyi okimanyi nti bali mwezi yalonda otegera bulungi nnyo naye kati olondera otya mukonstituensi etalina alina okubuzaabuza baana otegera nalina taaga yange eyali enzikiriza n'okuyingira kale senta kubanga bamanyi bulungi nnyo nti ndi mukuumi wa kalulu ate nteekamu amagezi era nakakanya nga omukyala mukwano oli maama kakkana toyomba ojja kuleeta obuzibu nalowooza nti akisala nnyo era nemukwatirira nibabala akalulu kiwayize mu kalulu ako nti gye bujja mu maaso nekiraba kitya kabe nga bakambwe batya bw'obe mukakkamu osobola bayitako nobagonza nabadde mukakkamu babadde nga banoonya akavuyo bakakolera balyoke bakoleki basambe bokisi bazimenyemenye ekyo tetwabaganyiza ekyomukisa omulungi njagala okubaza omwami omu yabadde electoral commission yabadde akutte vidiyo bulungi nnyo ngaono omukyala akyankalana otegera bulungi nnyo era naŋŋamba nabadde genda giraga ensi etegeere sijja mukubulyalinya kubanga manyi omugoba enkya kyenalabye kambugu bakutte gundi komishona ebitoki nibamugamba va wano nibamugamba nze yaŋŋambye bali mwezi ogenda kukwata va wano naye era nakozesa amagezi nazze wabbali nasose nemubuuza nti ate ono omukyala lwaki ye ali wano nga bagala kuyingizawo box zabadde mukakalina njagala okwebaza kakande Kenneth Paul njagala okwebaza Rovans njagala okwebaza SG nangamba bali mwezi tova nenzija nempita muntu waayo Kashobe isi commissioner nemugamba look at this man here abadde angabyenva wano kikkirizibwa nanga olowooza sobola kujjawo nanetoshe wawulira nkujjawo tegeere nanga amanyama obuyinza obulina ssebo era mukama wange tonzijjawo kwegayiki nze nga manyi kyengoba naye we namaze okubala akalulu nemugaa kati jangu maze okukabala ago magezi ne drfm tuzikoze eki tuzina nemugaa kati jangu ongobewo bakuwaanawaana nze Serubula Rashid mawogola Kalububbo agambye nti aba NUP mukitegeere nti bapulezidenti ababiri tebasobola kuteera nga bali mu nsi emu mu gavumenti emu buba buzibu bw'amaanyi kati waliwo ne pulezidenti omulala atendeka amagye malala bebaneegatta gafuusa asatu gajja kufuuka mazibu nnyo ali Kalububbo
webale program nakyalo nze bagule constant yiganga nsaasira abalunzi abalonda abakulembeze abamu nkikomezaawo for sure Mr. Kabanda needs a medal, but don't think that all Ugandans we are not understanding. Let us wait for them in their family court. Nze Charles Kakoba Mbarara yasinzidde mukulu bali mwezo ensonga za NRM registers zesonyiwe kubanga procedure yazo tenda kugwa era tukyajjamu kakica w'ebintu bingi dan situuke owenakawa yakoleza mumanyi mumanyi yali kansala wange okay njagala kudda mu kuwumbawumba Wycliffe Mwesigye Nakawa Kabande Fujjo owa DP eryakoleddwa ku bannamawulire ab'Ekawempe libasanyusa tekyabadde kikyamu president yali bagenda kunoonyereza tumanye kiki ekyaviiriddeko effujjo naffe tetuliwagira mukulu Banda wuuna agambye nti ab'amawulire tuyige bye tukola bwe tusigala naffe nga tuli ba activist twesanga twesudde mu mbi zetwasobola tuyige bye tukola twepimire tubadde twakava mu judicial activism ono mutoto mu Uganda tetulina bannamawulire abasinga ba activist naye akizeemu bwe oyagala okakasa genda ku mikutu gyabwe kibakolera ojja kubalaba sebo nange ndi munnamawulire n'abalaba nange gyebali kyenjogerako kinkwatako ba NRM baleme kututabangulira ggwanga kati kiki ekyabatwala mu nsiko enjawulo nabano bebogerako enabeera birwawo anti leero wabaddewo akalulu ate opposition nawangula ne bamulangirira yenjawulo makanga mulengera eka yange yaweereza message serugawe balituweereza nsinzidde luweero ngambira Kabanda nti ebinyumu byayogerako abyogere ng'omuntu omukulu era abalaba TV tubaleemu linaffe tulina kutegeera kwaffe oyo Kabanda talina kyatugamba talina kyatugamba tumulinzewo 2026 abaawa nze neewuunya sina kyekugamba ate onyonondeddeko data ne message osindika message kampana musasire message asoke zikomyawo zikomya tugende tugumbe program chairman we Gombe ono kamwogereko semu kyabangi Senkagale wa NRM addako ngambira Kabanda twali awo prime minister ne namugamba nti abanofu batise abavubuka okuva Gombe nange ndeete nagaana kati tuli mu miranga mugambe balamu yaleeta onebo kasule mugambe atekewo enfuga eyafferero bwe tuba twetaaga Buganda okukolagana n'okuyamba muhoozi feddo mu Uganda muhoozi okufuga nga tatawaanye atekewo kiki nkomuzindalo omuzaana munakyalo webale kwewaayo webale notuweereza naye gwe emiggo gy'Ekawempe wagiwonye otya nga gwe munnamawulire tebatukubye ffenna ffe twabadde tumadde empeereza wala n'abala baweereza wala Henry honorable Nalukoola kulika emitawaana naye omanyi nga tonasoma message endala ekifo kino ekyobwemupi nali nkinyooma naye gye wakijje mugato manyogamba salonka gwe masajja yezino mukaaga mulabi kumwatukoze okay mbasaba Francis Kibuka Amoti RDC wange w'Emitoma Yeromani Sebunya honorable kono mbaka wange w'ekitiibwa Daudi Kabanda balamusizza nnyo kale amaaso n'amatu kanga simbe ku TV paka lwe munaamaliriza omwagalo w'abangi omwagalo w'abangi President Yoweri tubuwabulwa akaguta nkutumidde nnyo webale kumpa bwa RDC ow'Emitoma njala tumalirize program nga tuwumbawumba nsooke n'omuntu ayogedde ebigambo ebitono masooke naawe kasooke naawe addeko kasooke nayogedde ebitono olina mugambi ayogera ebitono era ayogedde ebitono omuwekitiibwa mugole
ekigambo kya bululu si kirungi kuzanyiramu zaala ng'eggwanga nga bagambye tuvudde wala era abantu bazimbye amayumba ebyali ebisaalu nga balina essuubi nti baagala babeere mu ggwanga eririmu emirembe si mirerembe ffenna tukwatibwako NRM n'abanuupu naye abanuupu baagala kudduka kuyita waka ekyo kye bazimba ekyo kya eggaali nze mu luganda olwange lumanyi eggaali ezo za bwannalukalala militias mukama wamwe bw'abalagira nti buli omu gyali azimba eggaali atandikiddeko babaka ekyo oba owadde gavumenti sigino ngamba state senarem oba owadde state sigino nti tesobola kukkiriza kuzimba bwannalukalala mu byabufuzi mu byabululu senga tebereza gavumenti yeyina all the forces senga neyegamba nti buli diso waali buli piso waali buli gundi azimba eggaali tuba tulagawa bebiba byabululu genda kadaala yogera byonookola yo edirection twagigyemu nti is exception all the devils of abantu bonna abalina ebibatawaanya ku mitwe bayingira mu kalulu ke bayita by-election n'abaaluwa bwe bati bwekyabagwako bagenda okwekanga ng'abantu abakola effujjo eryaliyo ate si baaluwa kabayingirire buyingisi naye aluwa si kumpi kayunga era abaava ebweru bwe bakola obuvuyo obwo nkiwante kawempe bannakawempe bemmanyi bate buli mwezi akimanyi nti bannakawempe bamanyi kikaaya kanyanya kulambiro komamboga kyebando simanyiimu muntu wa bulijjo yabadde mu buntu obwo mu magaali ago era bwe basigadde bakakamu jjo nazzeeyoko nentambulakawo mu kyebando bwentya ne ku ring road gye bakoze ng'abantu bakakamu n'emboozi y'obululu bagikoze eki bagivudde kuba kyabayiseemu buyisi nga luyiira so nze ndowooza nga twagala obuyinza nga tweyagaliza obuyinza abenaaremu nammwe ate pulezidenti akyogeddeko n'okukyogerako nti wadde oweenaaremu nabwe tokopperera bya nuupu byekola don't be tempted nti ngeri nabo gye bategeka eggaali naffe tutegeka eggaali era nze ndi musanyufu kuba enaaremu yona gye muli kuba saabalabye mu buvuyo omwo nankubadde temwalonze ati ekyo nakyo kyantiisizza kubanga 3 tegalonze tulina okuva ku kyalo nga tugenda tuzimba saala senga mwalonze mwenna senga nozo bulutwafu panifunye bungi n'okuwangula naye nammwe temwalonze akati ffe gye tulina okukola kiki tuddeyo ku nkola yaffe eya bulijjo kakuyege kwogereza muntu kwakulonda mirembe kwagala enaaremu nga bwe tutambudde tuba tutambula naye bino ebyokuteekamu obungodiya abekenya byabatuusa wala so nze ndowooza nga nfundikira mukulu nalukoola ekibiina kino wakakigendamu toba tempted tokemebwa naawe ogamba nti egaali nzaagala yegendere mu bantu be abagambe nti bannaaye wano mukyalo mu luka guno njagalamu abantu 5 ku buli kyalo bantu ba bulijjo bw'onoogendera ku komandi yekavule infact abeekamwokya bakaaba nnyo ndoza ne bagamba basonyibuka kitwala ekavule abeekavule kasono etaba mu bibinja ebyo n'obukundi bwe bateekateeka ebyo byegaane misana yakutuusizza naye nze ndowooza nti tejja tuyambanga eggwanga webalenye olukyamuzi Sam Kasumba w'entwetwe akuyozayoza nnyo owekitiibwa Nalukoola kulika ku lw'enkulaakulana y'eggwanga tumanyi gye tutwala mu maaso onaliwa mwanakyalo nkulamusizza nnyo sebo mbulizaawo olunalo kibirige nti mukama
weyasuubiza bingi okukola ekawempe north omuli n'okukola enguudo mukama wange ng'alina ffe wano aye enguudo tozitandiseeko matuvu isimairo wekamoki nekisaasi roodi byeyasuubiza agenda bikola ye wa gavumenti ye leader of opposition okuva ku Jambula okugenda okutuuka ku Abisi akuna kujambula Abisi okuva ku Jambula oluyita ku St Kizito mu bwayise wano emyaka emiyitirivu jakolebwa wamala javiira ojja kulogerera wali kufulu wamala javiira wezimu eno kyana mukaka akutumidde nnyo mukulu kyebirige asima George William ekabula so egomba ayozayoza nnyo owekitiibwa Nalukola kulika Sikombi Elwamagwa president kyakola yengwa okukulira embuzi n'okusinza nsitegedde kyowandiisi akimanyi owa St Kizito oluguudo lwasuubizibwa terukolwa Jambula wano bwayise okugenda okukka kwa Abisi nazo azogerako yejja n'akatabo kangi nabubuza ekibuuzo nti ng'olabye bingi nnyo munaabikolako mu budde kasana waluguddeko bugwi waliemwa wekkololo aisomita voting def kambikomyawo kiki bano gwe baagala okutwala mu kooti kati twagala kujjamu bikyafu ebyo biri sikujjayo naye okujjamu ebikyafu ebiri muwumbawumba kyedakiika zozingi kyannaku nnyo nti President Museveni yalowoozezza bagenda ku makadi tebamuyita president munuku nti abantu kijjeeyo abantu beekawempe basiru kyannaku nyani okuba nti balonze omuntu gwe baagala ye n'alowooza nti ogenda mu kooti kijja muyamba akalulu ka by-election kali very expensive oyinza okwesanga nti biliyoni nga 10 zagenze kubanga mulimu bano abaalya abamatira bwa president Museveni nti kyawedde dda bootajja kyawedde dda twamaze dda tulinayo bano ne bano tugenda kumuwangula n'obululu nawulidde simanyi 8,000 kubanga gundi yaabwe register erimu 2,200 kakati 8,000 soko emireko naye njagala okutegeeza abantu bonna abesimbyewo ng'onoonya obululu buli omu lwakugamba nti eno ne bw'otajja twakimala dda omanya kifu olina okwegenderayo simanyi lwaki president Museveni yakiraba ekyo naye yajja ate yajja basomba basombi nagamba nti basomba basombi eri tebabiriimu nedda n'abajja basomba basombi era waliwo kakiripo bawakalaba abaana nga balaga baasi ezisimbye ne costa ezisimbye ku kkubo otegera bulungi nnyo muwe ekigaanisa oba oluusi ekisombesa abantu president Museveni takola procession takola picketing mu street agenda wabamugambye olukiiko abalonzi bonna n'abasanga awo abalonzi lwamaggwa naye mmwe mwagala twagala tumukkirize naye agikolemu muwadde bedwa gyakolemu mu mwagala kumutta mwagala kumutta honorable amuwadde beetu abalemye mu kalulu mwalamu kuba kasaali njagala okutegeeza abatuuliza nti yes omuntu yenna alina eddembe ogenda mu kooti wabala abantu waliwo ebyagende bukyamu era tumusaba agende naye kigenda kutuyamba nnyo ate okugjayo obujulizi obulaga nti ate NRM yavuluganya akalulu kubanga tubuyina tulina byetwawula bibiri tubuyina mu bungi polisi si gavumenti si state polisi kibiina kyekifuga byonna byakyo oyinza okunenya NRM kubanga naye abakuzabu lina kubeera independent ekinyize nnyo omutima libano okureducinga nnyo poliisi okuba nti bakakasa tekyalina kyesobola kukola kwekolera nti era balina kuyita baki bamagye munakuyiza nnyo institution ya poliisi
era singa IGP ategeera yandibadde yesibanye ku majja yandibadde alaga potential tasobola okuyimirira n'okukola netuleka tumuwa ssente zimala onfuna bulungi mubajja naye buli kaseera banafuya poliisi naye mwana watu naye n'asirika novayo nonafuya poliisi tesobola kyannaku ng'ate yeyina obukugu okukuuma abantu n'ebintu byabwe. Constitution ya Uganda eri clear, article 61 ewa electoral commission okwenshuwa ngati akalulu kali free and fair. Ekyo kidibwamu nga security eri guruguru kidibwamu mu commission electoral commission act mutegera naye section 2 I mean section 12 ewa electoral commission okwenshuwa nti ki kakati bano batugamba nti returning officer polling stations amakumi 5 tezali makumi 5 waze nali mukale center zali polling station 15 era ng'omwenda zakazo ezo bazisamba abasirikale bamwe bazirinyalinnya babagala okubuuza obujulizi otegera bulungi nnyo emu yali yagundi bayise emu ebbiri zaali zakawempe 1 otegera bulungi nnyo n'olwensonga eyo president ayagala kwonoona bwonoonyi sente za muwamusolo genda mu kooti naye tugamba agende balage obwerere bwa NRM balage obwerere bwa bano ababba sente ze nga bamugambye nti akalulu olina kangi ojjabwa essuubi nga ne luli tewakawangula bw'okulowooza nti osobola okukawangula ogwo osuubira nti omubaka eyali afuna obululu 12 15 15 okufuna obululu 7 polling station yemu nze nali nkute DRFOM era nze nali nzicekinga otegera bulungi nendaba DRFOM eyaliko 4 nga bakyusizza 2 bagitadde mu maaso ne bamuwa 2 mu 4 nendaba DRFOM yaliko 3 mu 4 soboze nali nzikutte wali otudde waliwo otegera bulungi DRFOM batimyogerako 2 mu maaso kwega ebina nabijja ludda kyenjagala okukakasa nti returning officer alina obuyinza obumuweebwa okulangirira akalulu singa alaba nti wabaddewo ebitatambudde bulungi alina obuyinza obwo okutta results okutola bakiyita tusiva otegera bulungi obwo obuyinza penalty zino bwe ziba zinywedde gwe ne bwokuba bakumaze section 50 omanyi section 5 returning officer ono teyakola siva yakola violent uwono yabuwono newakubadde twaliwo obubbi bwakalulu netumanyi bulungi nnyo embalirira nga bweyajja yakolebwa netubanga nalukoola yawangula naye kati kati ebikyamu ebyo byalimu lwaki twagala bigende mu kooti byanike tumekesa amacupa ate oleeta buleku babitwaleyo naawe oyogeredde babitwale tumaze okweŋŋanga mamba ate ogamba amaanyi g'olupapula n'ekkalaamu njagadde kwebaza mukulu bali mwezi bweyogedde ku secretary general wa NUP yalaga nti agoberedde okulonda bekwadde kutambula era ne DR forms zonna azirina n'ayogera nga kyayogera akyogeza mutima ekyo nkikubiriza abakulembeze bonna mu maaso batambule bagende ebintu ebyo byonna nga si kuba ne DR forms nga tumanyi bwe zifaanana tumanyi muntu wo kyafunye oba tukitegeera nkwebaza nnyo mukulu mukulu Kabanda kwata obuzindaalo omalirize program nga weninda omugole nga bawumba naye agenda okumaliriza program Mutenyi abatumidde nnyo mwenna omukulu Mutenyi wa Democratic Party yajja ne Kasacca wano yawogera Kasacca omukulu ma Diplo Kusega wa Katumba abaweereza obubaka n'abeebaza n'agamba Ssebunya Kibirige akwebazizza okubeera gentleman Diplo kwenange mbadde ndudde omulaba mulamusizza esebo mukulu nyala kwebaza kuseba okutukyaza wano kawungezi kano
kyendabye wano njala kusaba kooti esalemu akalulu kano tugaddemu kubanga n'abeNUPC bamativu obululu bafunye si bwebwo ono ava kukyogera wano agambye muntu yafunanga anambona ne bateekayo 2 kiba kitegeeza nabo bakakasizza walimu ebikyamu ebyetobeka mu kalukawa kekawempe kati tusaba kooti esazeemu kanso nalukoola tuddemu tutegeke akalulu akamazima n'obwenkanya kanso nalukoola akoze bwati agati naye kyawozizaamu kimanyi byogerako obirowozezaako kyali kukola ali mugati ono kyazizaamu akifumiitiriza taata amazima okwemulugunya okwo twakuleeta n'ekiseera ekituuka netugamba tukutwale mu maaso ate ffe tuwangula kuba basenye ku kingi kisigala nga bwe baba basoma wali ti eyo gyosomye eyawukana n'eno gyetukola gye tulina naye wena okulaba bwe basenako era mmwe muli mu comfortableokatebye kubanga wenjagala okukkiriziganya ne right honorable Robina Nabbanja abakulu bano batukola akakodyo kesirabangako bagenda ne batiikinga obululu bw'NRM ne bagenda ne babuyibwa mu bokisi eri ow'NRM gyalina amaanyi n'akalulu k'ow'NRM we yalondera tebakabala ow'NRM we yalondera tebabalawo kalulu basindika eggaali zaabwe ne bagenda ne bakuba ebokisi yalonderawa Kazangola tamanyi na walondera nzibwe nawulidde ayogera yalondera ku Cleveland naye kiri mu Kazangola era afuna obululu 708 edda gwe wali buli wamu oli wa polisi ono ye yali gwe wali wa polisi oli about yagundi yaki ye yennyini mu bigambo bye ng'ayogera ku TV obutabaliwo sikirabanga kakati tulaba nti n'ebintu ng'ebyo byetaaga okumwemulugunyako yalina box gyeyatondera tuyinza butemulugunya ku bintu ebyo bano ne baleeta eggaali neekuba ebokisi yo NRM candidate waffe we yalondera ekintu ekiswaliza ddala neyita ku magye agakutte emmundu neyita ku polisi amagye gaali gaze kuma lo gaali ezeemenyeemenye anti kakati ebyo bibaba electoral commission gwosomye article 61 ono gyayogeddeko article 61 egamba ono yajogeddeko birisi byamagye article 61 egamba nti the electoral commission is established under article 60 and mandated under article 61 of the constitution of Uganda to organize, conduct, and supervise regular, free, and fair elections and referendum. To supervise, conduct, and organize. Kati bino ebya box okugikuba ebyo bya electoral commission si bya magye yeyina okujja ne supervisinga era erina okutunyonnyola lwaki bajja ne bamenya boxi zaayo materials zaayo mu 2010 omubaka w'emiyaga mu parliament Theodore Sekikubo bamutwalako mu kooti olw'okwasa ebbaafu NRM ebitabo ne peeni nga bani amuvunaanya mu kooti yabe NRM yamenya ebitabo byayo nga bali mu structures za NRM ku district Sembabule twagala electoral commission ejje naye w'obujulizi kubanga naye erina okukkiriza mu kooti nti ddala okutegeka akalulu kano kwatulema tusobole okaddamu mu bulungi nga muganda nge Honorable Nalukoola afunye victory etaliimu
kwemulugunya kubuusabuusa kuba naye yennyini wano alabanga ataawangudde nkwebaziza n'agamba ddala abantu bano batandika okunemulugunyako kalulu akangi kano kenafunye twagala tuddemu akalulu kano era kkiriza bwe tugenda mu kooti gamba nzikiriza bakaddemu weebale mukama wange kuba bwoba wawangudde ajja kukkiriza weebale kuweereza nze siwagira kulwanira mu kalulu naye NUP esaana esomese abavubuka baayo bayige okwekitiibwa omuntu akutte emmundu ndi Miro Edward mubiraza wa PRU Lyantonde district atumidde nnyo mukama we Honorable Kabanda waliwo kyenjagala okubuuza ekirala ekirowoozo kyewuunyisa ekirowoozo ki owa PRU kale gwe juyangange emmundu kuba ekirowoozo kye si kya mugaso anti ye tamanyi nti waliwo akwata emmundu ate ne kanso nalukoola abapoliisi bagenda ne bamukwata najja ng'agonze kati bwe yatuuka wali kamera n'agamba nze sibatya va ku mugole wange abantu fenna tuweerera abaana baffe basome era makisi bezijja bwe ziti osomako ebibeerako nesirako makisi za mwana gwenzaala nga bagambye nti ali feya nti mukubala afuba mu luzungu agezaako ne mutendereza kambuze mukulu nelukola mu bufunze kyekibeeza akalulu free and fair lwakiterwa good and excellent oba something oba sibitegera butegeezi ekikabeeza free and fair kwe kubeera nga abazze okubbinkana bakkiriziganya n'amateeka eba enkola erina okugobererwa olina munnyonnyola kiri kigambo kya luzungu fair kyawukana ne bino byono byagera waliwo fair ground kwegambe fair ground nti bwenna baba wadde ekyanya ekizibu kyakabanda ono gwolaba honorable kuwamba bibuuzo by'abantu kwe kubeera ng'abazze okuvuganya ekyo ng'engeri gye binaatambula nti tufunye omusazi y'oyo agenda naye kugoberera enteekateeka nga bw'erina okuba ebiragiro amateeka nga bwe ganaabeera nga teriiyo kugamba nti ono anaalya ensowole ng'ebinaavaamu tunaabikkiriziganyako olw'okubanga bwe tuba tuzze nti tuli baakukuba bikonde okugeza si kuyoola bigo ontegedde soka akalulu kakagwa kali free and fair waliwo ekikyamu waliwo oba weetegese weekyanga fuutu wakakwali ogenda okulaba ng'ono ye akukikola ki akuyoola bigo kati ekyo kyekijjawo okuba free and fair nenzikiriza njogereyo kano Jeno Museveni omulungi mu bigambo bye ebyemiko ena byewayogedde byewawandiise statement esingamu okubanga nkulu nnyo ku lwange gye nasiimye ennyo kwe kugamba nti NRM eddemu yeekenneenye mu constituency eyo eya Kawempe North ensobi ezaakolebwa ezizze zikolebwa ekibiina kizitereeze era kankugambe kino nteesa nti ku mulundi oguddako NRM eteeketeeke bulungi candidate ekole okufeffetta kandidate emutunuulire ebeere n'obubokisi bwenaatiikinga omuntu ono waamu omu constituency eyo abataka bano bwe baba bamufunye yoyo gwe bakkiririzaamu bwati ontegeera mbawa amagezi weebale nnyo kuba ekimu ku byabaleetedde entengerezi nga kandidate agaanye okukola ki okukwatayo kankugambeyo ekigambo abamu ku baatuwadde obuwagizi obuyiiko obuyitirivu baabadde nga b'NRM tofaayo ab'NRM baawagidde Nalukoolo abamu ne batuuka ne Nalukoolo muwa ssente bano ab'NRM boolaba nga bagamba y'ono kandidate akola ki lwaki bakuwadde ku ssente yoyo kandidate muwagire lwaki lwa nsonga waabaddewo ejjoogo fe abeene Kawempe North ab'NRM twalemu okuzaalayo omwana
alina embavu ate Kasenge yali yeepikidde ekifo ekyo era yalina kaadi yakyo ne bagimuteko twalemu okuzaalayo omwana asobole okukwata ensonga meya bali mu kulumba gwe okalabye ebyeriba byawodde bwe tuba tubuliddwa omwana tetusobola kuba na mutuuze waffe bagenze kalungu tetulina mutuuze mugundiivu ng'ekibiina asobole okuba nga yeŋŋanga ensonga eno ekirala bwe tuteeka ku minzaani kasajja kano kannalukola nga kakubye muddeeyo mutunuulire engeri bennyini ne batuwagira kyova olaba obululu 12 2 bwe mutyo nga bwe musobola kati awo mwanaawe ey'emboozi mwaleese mirako waaka mwalowoozeza nti omuwalajja n'ono asobola okukola ekyamagero kujula kutambulira ku nnyanja katono nnyo bambisonyiwa okulingirira omuntu akkirizibwa okwesimba awantu wonna ekyo si kiwakana ne baaba azizenga mupangisa ekyo nakyo nandikikutaputidde kubanga ekyangu ennyo okumanya ssennyonyi ewaffe ebukoto ekamuuja yali mupangisa bambi nzikiriza mmalemboozi yange naye kolwakubebetyo bigenze nzikiriza mmalemboozi kakati kyenkugamba omwana enzalwa y'eggomba yayesimbawo wali nzikiriza embamalireyo nzikiriza bye mwogera naye fakiti emu temala tunuulire obubokisi kyenvudde njogera ku ki newankubadde si nzaalwa yakuno naye ebintu byakoledde wano bimumala okukola ki okunyweza musajja ono yajjanga mupangisa naye alina engeri gyakuŋŋaanyizaamu abavubuka n'abakolamu omulimu omulungi onfuna ebintu ebyo nze mbabuulirako mbawa amagezi nti lyerimu ku makubo naye bwe munaagamba nti eryanyi lituwala emifumbi gituwala tusobola okujja wano ne tuleeta omuwala jjano nalukoola yabadde n'ebirungo gwe njagala oddeyoeko obifumintirizeeko ozuule eddala akasajja kano ne bwe munaddamu envuunula bibya nalukoola ajja bakuba bwe munaaba nga temutudde kukola ki kweteekateeka akalala nzikiriza kakomalirize akalala General Museveni oludde mu security naawe wennyini n'otuuka okwewaana mu butuufu sikkiriza nti wali wakuwuddiisa wali badde osobola okusindika bambega ne bakufeffettera ddala ddala omuntu ono gwengenzaokuwagira gwendeese ate n'obateekako n'embega omulala ontegedde nga Shakazulu bwe yakolanga emyaka miyitirivu egyayita nga bw'asindika mbega ate amusaako mbega ne bakufeffettera ddala eno gye tugenze ddala ono omuwalajjana kye banguzizza kyekyo tuyitawo be bandeetedde ewambogo tebabajje kasokoso kuba ekimu ku byaleese obuzibu kwe kubanga omukulu yakuba olukuŋŋaana ewambogo ng'ate ebirungo ebiraga byonna biraga nti nalukoola abakubye hands down kobbo kifeesi yingira yonoona ebintu kubanga nze nkyetegereza nongagenda okumaliriza nkyetegereza lwaki omukulu banyiivu kuba kati olaba Lubongo yagenda mu Kampala Central mwatalina wadde omudaala zitunuulira nolabanga lwaki Nyanzi bamutwala eri ekawempe ate kwegamba ate waiswa musoga ne bamuleeta ono bamugjeyo ebintu ng'ebyo tulina obigaana nze kyenjagala okwebaza tinowankubadde pulezidenti yagamba nti agenda mu kooti yebaza n'okwebaza nakola ki nakulisa muto wange ono namugamba nti amumezi era akkiriza okukolagana ki ate n'ekirala ne taata nawulira nti taata yagamba nti bannange mulekeraawo kakati effujjo limukoze ku bantu likomye mumala kale muwala wange olwakubadde tayiseemu naye temugenda mu maaso nakola ki taata Moses vice chairman ekyo ntimwebalizaako lwabanga ddala kubanga yakiŋŋambye wa munda nnyo
yangambye ati mwamunda era kaninde okulaba nga Hajati Nambi atadde omukono gwe ku petition kyekijja okukakasa nti alowooza nti amaanyi agayina ati kakati ono kyalina okumanya mu multi-party dispensation bwe bamala okuwa kaadi ne bwoba gweyagala okuva mu kalulu tokavaamu wali olabyeko pate ngaewaaba ngaewakanya akalulu ebyavudde era katugenda kiko nkwebaziza okujja mu program nga bwe mundi okusoose okufula okuyita owekitiibwa bukyabeera mu programu eno wakabeera wakitiibwa bukyanga okufuna nekyapa abantu nebakulonda okusoose okukyaza mu programu era nkwebaza nnyo mukulu kabanda webale nnyo okujja